Robin abisirikirwa ngo ne namwandu w'omugenzi omuyimbi Prince Job Paul Kafero era nga yali muganzi nnyo n'atuuka n'okumuyimbamu oluyimba lw'abisirikirwa olwafunye amawulire nti ebyavudde mu keberendaga butonde z'abaana ba Kafero byakakasizaako abaana bana bokka. Be yamulaga n'awaga nti wadde ng'avumiddwa olw'okwogera amazima bage yamugamba ng'amaze ne gavaayo. Muntu asobola okwogerera n'ayogera nze navaayo nze nkubuulira nze kyemmanyi ku kintu kimu nti amazima tegeekweka. Bisirikirwa gwe tusanze nga mikwano gye gimututeko auto okumuyozaayoza olw'okuyimirira ku kigambo ky'omugenzi agambye nti bayamulaga abaana bana bokka era DNA be yakakasizza nga bw'annyonnyola. Nangamba ngenda kufa n'atunula waggulu n'agamba Mukama ontutte nkukkuluma kuba tompadde mwana mu Robina. Ne mugamba Paulo nkuwa assurance wano abaana bo balisigala baana bange be baana abo abaana be yaleetanga ewange ngera bwolabye omusaayi gwakoze eki be baana be yaleetanga ewange nze teyandeeterako ku mwana mulala. Kati ono omulala gwe baleese mu kifaananyi ne bagamba nti omwana yabadde afaanana Paulo nange bwe namulaba neekanga ne ngamba ng'ayina ekifaananyi kye naye omwana bwe bamuteeka mu kamera n'atandika okwogera ne nkubira mukwano gwange ne mugamba liini ono omwana si wa Paulo naye katulinde DNA naye ebintu by'abazungu byo tebirimba ne bwe banaakaayana bwe baba baagala beeyongereyo ate DNA bagikolera e Bulaayi naye nze abo be baana bange be mbadde mmanyi era very happy okubanga tebabooleddwa. Ayongedde n'akikaatiriza nti olw'okuba bba yanywa nnyo omwenge yafuna obuzibu ng'enkwaso z'ennafo era nti naye kye kyamulemesa okumuzaalira omwana n'akoma ku baana bana bokka be yazaala ng'akyalimu embavu. Omusawo bw'aba yaŋŋamba nti Paulo yakoma kuzaala nga muto wano mu bukulu anywedde nnyo omwenge n'afuna low sperm count njagenda n'ekyo. Bisirikirwa agambye nti Kafero yakimugamba ng'entakera nti abakazi yonna gye yayitanga ng'akuba endongo bamwekwaniranga olw'okwagala okumuzaalamu abaana nti kyokka tebamanya kizibu kye era nti y'ensonga lwaki baleeta abaana bayitirivu okukeberebwa endaga butonde nga balumiriza nti Kafero ye yababazaalamu. Paulo nze yaŋŋamba nga abakazi abo balaba nze abakazi banneesibako nze abakazi sibamanyi. Of course ye yali anjagala yalina okwegaana ne bw'aba yalinga abaagadde. Ate abo abaana bonna be baleetanga bamaze omukebera nga Paulo afunye ekizibu ekyo definitely baali nga si babe era namwe mukirabyeko. Ono asekeredde abakyala bagambye nti baleeta abaana okubasiba Kafero kyokka DNA n'ebawandula n'abawa amagezi baddeyo banoonya abasajja be baayagalako mu kiseera we babeerera ne Kafero okutuusa lwe banaazuula bakitaabwe abatuufu. Kati oyinza okulemwa okujjukira abasajja be wayagala 8 olunaku olumu era kati bagezeeko babatwaleko ew'omulala bw'anaabagoba nga bazze ew'omulala bw'anaabagoba nga paka abantu be beetwala ne beeropa ffe tetwabagambako baziikule. Nze jjukira right from the beginning nali mbagamba tebaziikula ebyo n'ebizibu tebyandibaddewo singa tebaziikula naye bennyini be beeyitira emitawaana. Kati bamaama bo bamanyi abaami be baayagala bakwate abaana babalaga ebika byabwe obulamu bweyongereyo. Bisirikirwa annyonnyodde ne ku mwana wa Kafero Martin abadde omusika n'ategeeza nti Kafero yafa amwekakasa era nti mu kiraamo kye yakola yateekamu omusika gwe yali ayagala kyokka ne bamuteerako omulala n'alaga essanyu nti engeri DNA gy'emugobye mu lwato abaana ba Kafero baakufuna omusika omutuufu ow'omusaayi gwabwe. Omwana oyo gwe baali bawadde obusika Martin yaŋŋamba nti omwana oyo nali ndowooza wange naye omukyalo oyo yayagalanga omusajja afaanana omwana oyo mubuusabuusa. Ayogedde ne ku mwana omuwala Stella Nantonga abeera e Masaba DNA gwe yagobye n'agamba nti kati kyekiseera anoonye gy'adda. Kyokka ono akukulumidde abayimbi ababadde bagenda bagamba nti Kafero yagenda ng'azaala buli gye yayitiranga. Nze ndabyeyo abayimbi abatunda mu kamera nga bawoza Paulo yalina abaana bangi wano yazaalawo nawali yazaalawo. Paulo yali musajja wa nsonyi ate nga wabyamannyo. Kati simanyi bwe yakwatanga abantu ababadde boogera n'abagamba mujje ngenda kuzaala wali kaalo bwe kati. N'abagamba nti Kafero abaloosa n'abawa obubaka obw'enjawulo abaanukudde. Teyali mukwano gwe ye yamuyitanga mukama wange ye Matovu yamuyitanga muko olw'okuba ye Matovu because of me era ye yamukubiranga nnyo amasimu baayogeranga nnyo nga balwawo nga boogera. Kati simanyi mukwano gwabwe gye gwali gukoma. Omuntu wajjira mu tulootu aba yali munno. Kyokka Bisirikirwa yali yalagula dda bwino emyaka 4 emabega ku binaava mu kebera omusaayi gw'abaana ba Kafero nti tebigenda kukyuka n'abaana abaasooka okuggibwako DNA. Ekyo kikulaga nti bano abakazi baalinga bayaayi ate nze ekyo eky'abaana oba babi oba si babi eyo si ye issue gye tuliko
saagala musajja oyo muzigula bo bwe baba baagala kusigala nga beeyita linnya lya Pawulo nti baana be baddembe beeyite kubanga oli yafadde. Yagamba era nti Kafeero tazaalibwa muzeeyi Naganga Umaru Ssaalongo wabula kitaawe yava Rwanda nga yali atema bikajje bwa mmeta era nti omusajja ono yaddayo e Rwanda mu 1994 olwo nnyina wa Kafeero n'afumbirwa Naganga kyokka nga yagendayo ne Kafeero. Ye Pawulo eddiini nnyina mwe yamuzaalira ya Bukatuliki era mwe yabeera paka kati akakwate kajja katya nti Naganga yazaala Kafeero anti Naganga yayagala ku maama wa Kafeero yamwagalanga. Kakati abaana bano ne bakula nga bamanyi nti ono taata waabwe Naganga n'abagamba nti sibazaala kitamwe yali Munyarwanda yali akola mu bikajju omulaalo. Kakati Pawulo bw'afuna erinnya musajja ono ensonyi n'azinaaba mu maaso nadda nti ate kati ki amuzaala kumbe ye Pawulo alina obusungu bwe. James Magala ne Josephat Seguya be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.